nali simanyi nti ngenda kuvayo mu kkomera nga namanyi nti abaana bange nange bavuddemu banaye ndi mukazi omunaku walabirira abaana bange omusajja yavuga nti myaka 10 ndi waka n'abaana bange babirira abaana bange kubidde buli mbeera kubanga si byangu banyebonyenze n'abaana bange nga ndaba Jackson agenda kundesa abaana bange naye nsaba bawulirize mwenna abaana bakubukedde TV nsaba abazira bonna bannaye munnwanirire nsaba obuyambi bwammwe bannange nsaba obuyambi bwammwe nsaba Buganda Land Board kubanga nze nkuze manyi nti ettaka lya Buganda Land Board omwami agamba nti ettaka lino yalikuba ekyapa kye kiyita no mu nnyumba yange nsaba Ssaabasajja Kabaka nsaba Katikkiro nsaba oyingira mu nsonga zange njagala okubeera omwerufu eri abantu bonna mbeera ekyokulabirako eri ekyalo Nyenje ekyamazima Ssaabasajja bwe liba nga lina ettaka ddala lya Ssaabasajja Buganda Land Board nsaba yingira mu musango gwange kubanga bwe teguyingiramu ekyamazima mba ngenda kukondebwawo. Jackson agamba nti ekyapa kye kiyita mu nnyumba yange mugamba nti nze nkuze manyi kubanga nze ne busuulu namuwa busuulu mpa busuulu mu Buganda Land Board. International Justice Mission yampeera busuulu twagenda mu Buganda Land Board ne tuwayo busuulu. Bonna abakozi ba Kabaka bakimanyi, abataka bonna ab'oku Nyenje bakimanyi nti nawa busuulu era bakimanyi bonna LC bakimanyi nti wano wange n'abaana bange. Naye Jackson agamba nti yakuba ettaka lye liyita dda mu nnyumba yange kitegeeza nti ettaka lino si lya Ssaabasajja Kabaka. Nsaba Ssaabasajja Kabaka ne Bakatikkiro nsaba taata oyingire mu musango gwange Buganda Land Board emukono nsaba muyingire mu nsonga zange zino kubanga ekyamazima nze sirina ssente zisobola kwewuba mu kkooti buli lunaku. Jackson agamba nti wano wawe naye ekyamazima njogera Jackson ye simutunulangako simulabangako era tajja nangamba nti liita lyo ttaka lya Kabaka nze era liita mpita wano ne ayina omusaveya we gwakozesa bamuyita Kiwendo Ddeewo anfuukidde ensonga. Bino byonna okubaawo era abadde nga ajja nga nkubira amasimu nga ngamba nti lino ettaka si lya Kabaka ate nze nkuze ekimanyi si lya Kabaka ne muka nze nkuze manyi nti si lya Kabaka lino ettaka lya gavumenti kyova olaba yonge gyo tolina kyapa Jackson wabera kubawo wonna wawe ng'ekyamazima n'okasoli gwe mbagamba gwe baatema abakozi ba Jackson be baatema kasoli wange nasangayo Kiwendo Ddeewo oyo omusaveya nga alina n'omufuuka omulala gwali naye gwe bakola naye ne baminisita bonna bakwatibwako ku nsonga ez'ettaka kubanga nze nga we mundaba sirina ssente. Maama RDC Fatuma ndisaba nsaba munnyambe muyingire mu nsonga zange kubanga nze sirina ssente ate munnaye Jackson alina ssente kubanga akozesa olukujjukujju ye ekyeyamani wa landisi mu mukono kati akozesa olukujjukujju yakuba ettaka lyange n'ayingirewa nga ayagala kunkonerawo ennyumba yange. Sina buyambi bonna sina busobozi nze sisobola kuwoza na Jackson kubanga nze sina ssente sisobola kuwoza na Jackson. Nsaba obuyambi bwammwe maama muyingire mu nsonga zange zino kubanga neewubya nnyo ku poliisi kati myaka ngenda kuweza 2 nga ngenda mu kkooti ne sifunangayo kituufu. Abasirikale bampita bikasa jangu bwe sigenda nga bajja nga bankima nga banyigiriza olw'okubanga nze sirina ssente kwe kuntulugunyoko kubanga nakagenda mu kkomera emirundi 2. Naye guno ogwasembayo ekyamazima bantwala bubi nnyo era omukozi wa Jackson bamuyita Kiwendo Ddeewo yakubira abaana bange n'abagamba tebagenda kuddamu kundaba. Nsaba muyingire mu nsonga zange kubanga sirina ssente nina abaana nze maama nze taata mu myaka nga 3 emabega abakozi ba mukulu Jackson Twinamasiko ne bajja ne basimba enkoni ne bazisimba ewange bwe ntuuka kwerosi ku poliisi ekyamazima abasirikale bantunuulira ne baŋŋamba omwami akola ku musango gwange oyo baali bamuyita omusirikale bamuyitanga Wamanga n'aŋŋamba yagwa Ritah konze yenze n'anyeenya omutwe bwe yanyeenya omutwe n'anyingiza mu ofiisi ye n'aŋŋamba Jackson akuwawaabira emisango wano naye awo wooli wawo konze wange n'abaana bange lwaki tomuguzaawo n'ofuna emirembe ne mugamba ekirowoozo ky'okutunda ng'omwami wange bwe yandeka wenjagala nkulize abaana bange mukama nga ye mubeezi wange yaŋŋamba nti kale
nga yegirawo essimu ng'akwata essimu ng'akubya Jackson ng'abuuza Jackson Ritah wuno bamuleese naye buzibu ki n'amugamba nti Ritah tanninaako buzibu naye akola effujjo ku bakozi bange. Kati mweyo wiiki gye baali bagobeddemu omusango nange ne ngenda ku poliisi nzigulewo omusango gwange ogw'okuntulugunya. Nagenda ku poliisi ne nfuna omusirikale yali akola ku nsi ku fayiro yange bamuyita Grace n'aŋŋamba nti kakati omanyi Ritah nti ye tolina ssente nti ye tulina okutula ne Jackson tulabe buzibu ki. Ne mugamba nange kyenjagala kubanga sirina ssente sisobola kujja mu kooti buli lunaku. Mweyo wiiki nga nziguddewo fayiro yange bwe nagenda nanga tusisinkane abasirikale ne bajja wano okuba ebifaananyi ng'era abo ab'ekitongole International Justice Mission be babaleeta nendeeta n'omwami eyatunda ekibanja kubanga naye taata wange ne tujja ne tulaga engeri gye baakolamu gye bantulugunyamu okugyawo ssengenge wange okugyawo empaanyi byonna ne babikuba ebifaananyi ne babitwala. Wiiki eyo egenda okuggwako ng'ate Jackson akawaabidde omusango omulala nti najjawo ssengenge we nenzigyawo n'ebikondo bye nenzikiriza ne tugenda ne looya wange ne mbagamba nze sikulangako ku ssengenge bo bennyini ne bajjawo ssengenge wange n'empaanyi enkulu ezitwawula ne bazisawa ne bazijjawo ne banyambisa ku kkooti nga nze nangubye ne ntuuka ku kkooti ne banyingiza mu kaduku bannaye nga nninga omubbi. Kati emiti gye natema gyegino kati bo baali bakoma kuli ku kitooke kati baalima okuva kuli kitooke ne bajja ne batuma wano waaliwo ssengenge omulala naye ne bamutema naye gino emiti nange nagisangawo nga bba wange yagiteekawo yagisimba ekwali ssengenge omupya kubanga eno yali faamu kati wali we waali olusalosalo olutuufu ssengenge wange ne bamutema kati zino ennaanansi engeri gye baŋŋaana wano okukolerawo ekintu kyonna bo ne basitula ebikubi by'ennaanansi ne bajja ne babisuula wano kati wano ssengenge kwaliko ssengenge omukadde owedda kubanga olaba ono ssengenge ono ekitaka ekiriwo ono ssengenge mukadde wadda yali faamu nga bba wange alunda egundi ente kati owange yali wali eri bwe nali nsibya International Justice Mission eyansibya fensi mbe nga mmalayo ekibanja kyange bulungi mbe munda n'ebikondo byonna babitema ne babijjako ne babisigulawo ne ssengenge ne bamuggyawo ne bamutwala nga nze ndowooza nti Jackson wanajja ne tutula ne twogera ng'abantu ekintu tujja kukola ki tujja kumanya kuba nalowooza Jackson oba baddiira bamugamba nti ayita ku ssengenge wange kubanga agenda okugulawo nga nze ssengenge wange namusiba ng'ekyongo ekyansibira dda ssengenge wange naye tebakigumira kati bo balima kati baagalawo era awo be balimyewo baagala balimaawo batuuke nti wano baagana okukolerawo ekintu kyonna nabino ebituuka ebba wange yaleka abisimbe sigamba nti nze nabisimba bwe yaleka abisimbe nga kwe tulya emmere wano n'okutemawo emmere nga bankuba kifaananyi nti ndi mubbi nzibya emmere ya Jackson mpaka okukkirira kati bwe bamala okutemawo ssengenge oyo kati wano olabangana okulimawo nti wa Jackson bino ebinnya bye baali baagala okuteekamu ebikondo bino bye baali baagala okuteekamu ebikondo kati ne mugamba tuli mu kkooti lwaki osimbamu ebikondo